بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matenda amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala, tumugurumiza, tumutendereza, tumwebaza era tumusaba twongere mu birungi ebiri mu mawanika ge. Tumwenenyeza, tumusaba tusonyiweko ebyo ebituyitirako ng'abaana Adamu, kubanga tetuli batuukirivu. Alkamalu lillahi wahda. Tumwebaza obulamu bwakyatuwadde okutujja etwasemba okulabagana paka kati. Tumwebaza obusiraamu bwatugabiridde etubeera nga tukira bulimu, era tumusaba obusiraamu obwo bututwalireko. Tusaba okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Olwaleero tumaliriza ekyafaayo kyaffe ku nabbi Yusuf kye tuzze tutambula nakyo ebbanga eddene n'ebyokuyiga ebyenjawulo ebikirimu. Twakoma ku aya ey'ekikumi nga Yusufu alayhi salaam ayaniriza bazadde be wamu ne baganda be bazze e Misiri nga ye kabaka yafuga, bajja abantu bangi kubanga yagamba baganda be wa'tuni bi ahlikum ajma'in, ku mulundi ogwasembayo bwe muba mukomawo mujje n'abantu baffeffe bonna abatuyinako akakwate, bamujje n'abantu bamwe bonna bave mu nnaku ye Palestine, enjala ebaluma n'ebizibu, bajje eno e Misiri, embeera nnungi, emmere gyeri. Era basitula ne bagenda e Misiri nga bwe twalaba, nga ne kitaawe wa Yusufu Yakubu omusajja akaddiye, myaka gikuze, naye olw'okuba yali ayina ennyonta okulaba ku mwana we oluvannyuma lw'emyaka emingi, yali tasobola kusigala mabega. Jjukira n'okulaba yali azzeemu okulaba. Omwana nga bwe yamuweereza ekkanzu bwe baagimuyisaako n'addamu okulaba. Ennaku we yagenda essanyu ne lidda, n'amaanyi agatambula olugendo yagafuna. Bwe batuuka ewa Yusufu nga bwe twalaba, baamwaniriza, Yusufu yabaaniriza ne bavunnama bonna, abazadde, taata ne maama wamu n'abooluganda baganda be. Yusufu n'ajjukiza taata we nti ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alahu rabbi haqqa. Taata, nkujjukiza oba nkubuulira ekirooto kiri kye nakubuulira mu buto kituukiridde. Allah akituukiriza. Okuvunnama kuno kwe muvunnamye. Twayogera bingi mu kiseera ekyo. Era Yakubu ng'amaze okutuuka ewa Yusufu e Misiri teyawangaalayo bbanga ddene kusinziira ku bannataarikh, bbanga teryali ppanvu kubanga n'obukadde yali akaddiye, yamala n'afa. Bwaye bwe yali agenda okufa yalaamira baganda be nga ne Yusufu bw'omutwalidde. Ekiraamo ojja kisanga eri mu Suratul Baqara. Akaddiye, emyaka gigenda, essanyu alifunye, abaana be bazzeemu okwegatta. Allah atugamba billahi minash shaitani rajim, am kuntum shuhada idh hadara Yaquba al-maut. Singa mwaliwo ekiseera awo Yaqubu obulamu bwe nga bugenda, idh qala libanihi, yakuŋŋaanya abaana bali 11 ne Yusufu kabaka w'e Misiri ekiseera ekyo. Ma ta'buduna min ba'di, ababuuza nti we naavaawo nzuuno nkaddiye ngenda kufa, mugenda kusigaza nga musinza ani? Bonna baawera abaana bamugamba na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ishaq wa Ismail ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Aya nga bwegenda bamuweerera ne bagamba nti tukakasa kitaffe nti ne bw'onaaba ofudde tujja kusigala nga tusinza Katonda oyo omu, ilahaka wa ilaha abaik, Katonda gw'obadde osinza era Katonda bakitaabo bajjajjaabo gwe baali basinza ne babamenya. Ilahan wahida, Allah oyo omu gwe tujja okusinza
wa nahnu lahu muslimun, era tukuwerera tuli basiraamu. Era Yakubu amala okufuna eddoboozi ly'abaana nga bamukakasa nti bajja kusigala basiraamu, ekyo nno kikulu nnyo, eyo darusu nkulu nnyo. Abantu nga Mungu atuuse okutujja mu bulamu bw'ensi, twandirowoozezza ku bigambo bye tulaamira abaana baffe nga tuvaawo. Kino kyali kiraamo kikulu nnyo. Yakubu teyayogera bino na biri, ate obugagga, ate maali, yali ku nsonga ya ddiini. Ngenze naye famire yange enaasigala ekyasinza Mungu. So abaana baffe, abaana bammwe, abantu bammwe mubalaamire eddiini nti baana bange ngenda, obulwadde buntwala, mpulira ngonze, naye temuvanga ku ddiini eno, temuvanga ku busiraamu. So ekiraamo ekyo Yakubu akiraamira abaana nga bwe tugambye kiri mu Suratul Bakara, n'abaana ne bamuwerera, tujja kuba basiraamu. Ekyo nno kikulegeeza nti obusiraamu tebwatandika ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallam, bwatandikira ddala okutandika ne Adamu alayhi salam, ne bujja ng'emirembe bwe jjajja. Yakubu yennyini musiraamu, n'abaana be bamukakasijja bajja kusigala nga basiraamu. Era mu bimu ku biraamo Yakubu byeyalaamira abaana be nga bamaze omukakasa nti bajja kusigala basiraamu, yagamba Yusufu ne baganda be nti nze bwe nfa munzizangayo ewaffe Palestine, eno gye najja Misiri si ewaffe, era saagala kunziikayo, munzizangayo bbanga ddene. Era Yakubu Allah we yamugerera n'agenda n'afa, abaana nga bakulembeddwa Yusufu bakola enteekateeka ezzaayo kitaabwe ku butaka oba biyite ku bijja, kubanga yabalaamira nti nze munzizaayo ne munziika ku kitange. Jjukira kitaawe Ishaq bamuziise Palestine, ne jjajjaawe Ibrahim naye weeyo, so naye agamba nange munzizangayo. So tekiri mbwa haramu omuntu omuzza ku kijja, embeera bw'eba esobozesezza abasigadde nga balamu. Yakubu bw'ati agenze. Yusufu afuze Misiri. Kigambibwa Yusufu yafuga Misiri emyaka mingi nnyo, ebitabo ebimu bigamba 8 years nga Yusufu yali mu ntebe e Misiri. Yabafuga bulungi, baasiima. Ensonga lwaki tebaafunamu nkenyera yonna nti omuntu atali munnansi ng'atufuze nnyo. Omuntu bw'afuga obulungi abantu basiima era bamuleka. So Yusufu wadde yali ava mu nsi ndala, yafuga e Misiri, bannamisiri ne basiima n'abawangaaliza ddala, ate n'ensi yagikulaakulanya. Okusookera ddala yabajja mu mbeera eri ey'emyaka 7 emizibu, egy'enjala, egy'ekyeya, kubanga yali yateekateeka bulungi. So abafuzi bandibadde omufuzi omutuufu yandibadde ng'alengerera wala, ng'ayamba ensi ye mu maaso binaaba bitya. So mu mbeera eyo Abamisiri baayagala nnyo Yusufu, ne bamuwa ebisanja byonna n'abakulembera, ate naye ensi yagiteekamu emirembe. Jjukira Yusufu yali nnabbi ate nga kabaka, ebifo bibiri byombi binene, kimu kisinga ku kinnaakyo. Kabaka yafuga eby'omu nsi byonna, amakulu waawe ekiragiro bawulira, ate yakkibwako n'obubaka ku nsonga z'eddiini. So yabafuga, eddiini n'esaasaana mu Misiri, emirembe ne gisaasaana mu Misiri, ensi n'ekulaakulana, abantu ne beeyagala. Yusufu bw'awanvuya embeera eyo, positive points omu bwe tutaakoonako, Yusufu alayhi salam kigambibwa mu byafaayo nti yamala n'awasa omukyala oli eyamusibisa, Zulaikha, mukyala wa Katikkiro oli eyali amukoledde olukwe, okumukozesa ebyebitasaana, ate n'amala n'avaako n'okumusibisa. Yusufu bw'ava mu kkomera n'ajja nga nnabbi, omukyala bano ne bajja ne beetonda ne bagamba Yusufu talina buzibu, ffe twakola ensobi bonna, kubanga kabaka yabaleeta, omusajja kabaka oli ng'akyaliwo yabatumya n'abagamba ma khatubukunna idh rawattunna Yusufu an nafsi. Mugamba ki ku nsonga eyo ey'okukwana Yusufu, ey'omuleetera ebizibu? Paka ne bamuteeka ne mu kkomera. Bonna baamwejjeereza, bagamba musajja mulungi. Ne Zulaikha naye ekiseera kyatuuka, omusajja ono yali Katikkiro n'afa. Kigambibwa yafiira mu myaka 7 egy'enjala. Bw'afa Zulaikha yagenda ewa Yusufu. Jjukira yali yamusonyiwa
wadde yamusibisa. Yagenda ewa Yusufu n'amugamba, Yusufu, nze nga nkaddiye, lwaki tosaba Mungu nanziza buto nankomyawo mu buvubuka nompasa? Yusufu alayhi salam yakkiriza proposal y'omukyala, yamusabira Allah subhanahu wa ta'ala n'amuddiza emyaka gye egy'ekivubuka. Yusufu yawasa Zulaikha era bazaala n'abaana, byafa ebigamba abaana babiri, kuliko Nafutaali ne Ifurayimu nga ogenze mu bitabo ebimu. So Yusufu alayhi salam oli ayinza okukoza oba yafa tawasiza, Yusufu yawasa Zulaikha omukyala oli, kubanga omukyala yasiramuka n'atereera n'enenya n'ensobi ze. Yusufu twalaba nti musajja abadde yali musonyi kuva mabega, noono yamusonyi wadde yamusibisa emyaka egyo gyonna. Yusufu bwe wawangaala mu mbeera eyo, naye ekiseera kyatuuka ng'alaba anafuye, obulamu bugenda. Yasaba edduwa ey'amaanyi, erimu ebyokuyiga, erimu obwetoowaze, ng'eva mu musajja kabaka ate nabbi ate nga w'amaanyi nga mugagga. Edduwa eyo ya nabbi Yusufu erimu aya 11 era we twakoma luli twakoma ku aya ya 10. Allah atunyumiza edduwa ya nabbi Yusufu alayhi salam ng'alaba obulamu bwe buggwayo. Yagamba, rabbi kad ataitani min almulk wa allamtani min ta'wil alahadith fatira as-samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Yusufu yayogera ebigambo bino ebiraga obwetoowaze obusembayo, ebiraga omuntu ayetegekera okutuuka eri Katonda we. Agamba, rabbi, Mukama Katonda wange, kad ataitani min almulk, sitoma ongabiridde ontuusiza ne ku bufuzi, nzaani yava gye yava n'enzija e Misiri ne mbafuga emyaka gino gyonna ate ne basiima. Rabbi kad ataitani min almulk, Mukama Katonda ongabiridde, ompadde obufuzi mbusiimye, nkweyanza. Wa allamtani min ta'wil alahadith, kino kyengera kyakubiri Yusufu kyeyebaza. Yeebazizza obufuzi Allah bwamuwadde, obukulembeze bwakulembedde Misiri emyaka egyo ate nga bafuze bulungi. Agamba, wa allamtani min ta'wil alahadith, Mukama Katonda era nsiimye, wangabirira ekyengera ky'okumanya okuvuunula endooto, wansomesa butya bavuunula endooto. Tujjukire bulungi Yusufu endooto zino azze azivuunula. Yavuunula endooto ng'ali mu kkomera ez'abavubuka, navuunulira kabaka endooto, ate n'eye yennyini wano gye yayiroota nga muto etuukiridde. So nakyo yakyebaza, wa allamtani min ta'wil alahadith, Mukama Katonda wampadde nnyo n'onjigiriza okuvuunula endooto, kubanga irimu eyo ey'endooto yemuviirako n'okuva mu kkomera, yemuviirako n'okutuuka ku madaala ago amanene, yemuviirako okufuga Misiri olw'amagezi ge yababuulira. Fatira as-samawati wal ard, ng'amaze okwebaza ebyengero ebyo ebibiri, yafuna bingi naye mu byo yasukkulumyayo ebyo bitali bya bulijjo. Agamba nti fatira as-samawati wal ard, Mukama Katonda wange ggwe nannyini kukola ggulu, eyakola eggulu n'okola n'ensi, amakundu watonda eggulu n'otonda ensi n'obitandikawo nga tebyaliwo. Anta waliyyi fi dunya wal akhirah, gwe mukwano gwange ddala, gwe mukama wange. Ekigambo wali nga bwe twali tulaba amannya ga Allah kirimu amakulu mangi. Alwaliyu ayinza okuba mukwano gw'onfanfe, alwaliyu asobola okuba mukamaawo. So kyoba otutte Yusufu agamba, anta waliyyi, gwe mukama wange ya Allah, era gwe mukwano gwange, ombeereddewo mu biseera byempiseemu ebizibu. Anta waliyyi fi dunya wal akhirah, ku nsi kuno gwe mukama wange, gwe mukwano gwange, wal akhirah ne ku nkomerero nkusabira okimpe, gwe mukama wange, gwe mukwano gwange. Tawaffani musliman, akaseera nga katuuse okunzija mu nsi ntwala nga ndi musiraamu. Wulira ebigambo, nabbi mulamba, naye ekyokugenda nga musiraamu akitadde mu dduwa. Ekyo ne kitegeeza ki? Nti okuba nti oli musiraamu kati si garanti nti ojja kufa oli musiraamu. Tubalabyeko Allah aleeta ebigezo eri abantu mu biseera by'okuva mu nsi, oba bulwadde bwe bumulumye, oba bizibu bya nnabaki bye bimujjidde, abantu bakemebwa ne bava mu busiraamu n'asuulawo obusiraamu. So nga Allah yatukubiriza, ayuha alladhina amanu ttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Allah yatukubiriza mu tteeka eryo abanga abakkiriza mwekuume nnyo, mutye Katonda, mukole byayagala, muve ku byeyagaana. Naye bwe yali atusibirira ng'omuntu atuuse okuva mu nsi, talina kirala kye yatusibirira, yatugamba kwekwata ku busiraamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bannange gezaako nnyo, teekamu kaweefube, kisabe nnyo Mungu akutwale ng'oli musiraamu, kubanga abantu bavudde mu busiraamu kaseera k'okuva mu nsi, bigezo biba binene. N'olwekyo Yusufu akisabye, wabanga nabbi mulamba yeegayiridde Mungu amutwale nga musiraamu, ate ffe bampala enywera luguwa. So ate ffe kyandibadde kikulu nnyo Mungu omusaba aleme tuleetera bikemo bigenda tujja mu busiraamu. Agamba nti tawaffani musliman, Mukama Katonda wange bw'oba onzija mu nsi, bw'oba ontwala nywereza ku busiraamu. Wa alhiqni bisalihin, ate onsisinkanya abalongoofu eyo gy'oliba ontutte. Ne muno era mulimu okwetoowaza kwa Yusufu alayhi salaam. Teyeebalidde mu balongoofu, tagaanye nti nze nabbi omulamba, nze kabaka omulamba, byange byatereera. La, agambye wa alhiqni bisalihin, sisinkanya abalongoofu, nteeka mu balongoofu. Kubanga omuntu omutya Katonda teyeerabawo. Allah atugamba fala tuzaku anfusakum. Abantu ennaku zino agenda neyeetukuza n'alaba nga ye jjana yagimala, abalala n'agibagobamu n'ayingizamu bayagadde. Eyo eba tazkiyatu nafsi, kuba kwerabawo, kwetukuza, kulowooza nti gwe wamala. Ekyo Mungu yakitugaana. So Yusufu lam yuzakki nafsa, Yusufu teyeerabawo, teyeeraba nti wa kitalo, teyeetukuza kugamba nti nze nga bwe ndi nabbi ejjana nagimala dda. Asabye Mungu subhanahu wa ta'ala amutwale nga mulongoofu, amutwale nga musiraamu, ate amusisinkanye n'abalongoofu. Edduwa eyo bw'ogyekenneenya ennyo, omuntu alabira ddala nti edduniya teriimu makulu. Ebigambo bya Yusufu bino byasomye mu aya ey'ekikumi ekulaga worthless y'edduniya. Edduniya, obulamu bw'ensi buli valueless. Omuntu alabira nti temuli value mu kaseera ng'ava mu nsi, nti ne bw'oba oyina bimeka by'okuŋŋaanyiza, oyina amayumba, oyina amamotoka, oyina obuyinza nga Yusufu wabadde nabwo, oyina byonna by'oyina, ekiseera ky'okuva mu nsi kikulaga nti edduniya is nothing. Kubanga ogenda furaada, ogenda wekka, ova mu dduniya nga tolina ky'ogenze nakyo. Yusufu emyaka gino gyonna gy'afugidde Misiri, ebitiibwa bye badde bamuwa, amagezi ge, ebintu byakuŋŋaanyizza waba yali abiyina, agenda okufuluma edduniya nga yeetaaga busiraamu, yeetaaga Mungu musaasira. N'olwekyo edduniya tetwemazaamu. Noonya by'onoonya ng'obinoonya mu halaali, kuŋŋaanya by'okuŋŋaanya, noonya emaali ng'oginoonya mu makubo amatuufu. Naye abantu banoonyezza edduniya mu halaali ne mu haraamu, ne bakola obulabe ku bantu bannaabwe kunoonya dduniya. Ensi n'ebakyawa n'ebanyiigira kunoonya dduniya. Naye ng'edduniya gy'okuŋŋaanya mulimu ki? Ali radiyallahu anhu, khalifa ow'okuna oluvannyuma nga nabbi afudde, yayogeranga ebigambo eby'amagezi. Naye mu bimu bye yagamba nti annafsu tabki ala dduniya wakad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha. Omuntu ng'ali ku nsi akuŋŋaanya n'atakabana, n'alwana n'akaabira ensi ng'anoonya. Annafsu tabki ala dduniya, omuntu abeera ku nsi ne yeemalako emirembe, ne Mungu n'amwerabira, anoonya nsi. Naye agamba nti wakad alimat, omuntu oyo yennyini akimanyi bulungi, anna salamata fiha, omuntu okubeerawo emirembe mu nsi, taruku ma fiha, kwesonyiwa nsi, kwesonyiwa dduniya, bintu bitwale empola. Waliwo oli akola ekintu ng'olaba nga yalinga ali ku life and death, kino wemba sikifunye obulamu buggwawo. No, edduniya eno okusinziira ku bigambo bya Ali eby'amagezi ebyo, emirembe, okuwangala obulungi mu mirembe mu nsi eno, kwesonyiwa bintu biri mu nsi ebiyinza okuleetera emigozoobano, ebiyinza okuleetera obukyayi n'abantu. Ne hadisi ya nabbi tugimanyi bulungi. Hadisi ya nabbi ng'era atukubiriza edduniya eno gigendako mpola, yatugamba izhad fi dduniya yuhibbuka nnaasi, ensi gigenda empola,
ensi togipapirako. Izhad fi dunya, weesonyiwa ebintu by'abantu ebijja okuleetera obuzibu. Yuhibbuka nnas, abantu bajja kwagala w'oneesonyiwa ebintu byabwe. Abantu tebaagala nnyo kubeewolako, abantu tebaagala nnyo bakaluubiriza. Kati izhad fi dunya yuhibbuka nnas, ensi bw'ogye muwulirayo bye bayita zahidu dunya, ensi twagivaako, si kugivaako mu bubi, kola byokola naye ng'oli moderate, olina ensa. Kyonna ky'oba okola mu duniya kitolere mu matuba amatuufu. Izhad fi dunya yuhibbuka nnas, bw'oneesonyiwa edduniya n'otagirulunkanirako nnyo, n'otalowooza nti edduniya ye byonna, ojja kufuna omukwano mu bantu. Ate wazhad fi ma inda nnas, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma inda nnas yuhibbuka nnas. So edduniya tugigenda empola, tujja kuba bakitiibwa ba muwendo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Okuddayo ku pointi ya Yusuf nti edduniya eno terina nnyo kyamaanyi kyayo, ogitegeera okuba nti terina nnyo value ng'ofuluma ensi. Ogenda kugendera ffe mu basiraamu bakuteeka mu ssuuka zo 3, newe obadde olina wardrobe z'engoye nga bwe tuziyina, olina amasuuti naye teri n'emu gye bakwambaza. Ne bw'oba mukyala ng'olina hijabu mmeka, era bakutwalira mu ssuuka zo 3 n'ekitambaala kye bakusiba n'enkutu, kale gatta z'engoye zo 5. N'olwekyo Yusufu alaze obwetoowaze nti Mungu byonna mbifunye, naye edduniya eriko ki nga ngenda gifuluma, bw'obusiraamu bundekere kubanga biri byonna sirina kyenja kgenda nabyo. N'olwekyo Yusufu alayhi salaam atuwadde ebyokuyiga bingi mu kyafaayo kye Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwadde. Allah bw'abadde amaliriza ekyafaayo kya Yusufu aya ey'ekikumi agambye dhalika min anba'i al-ghayb nuhihi ilayk wama kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Agamba Nabbi Muhammad sallam, ekyo kye tukubuulidde ekyafaayo ekikwatagana ku Yusufu ne baganda be, kubanga eri yatandika agamba laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. So bye tukubuulidde ebikwatagana ku Yusufu n'obulamu bwe bwatambula ne baganda be, min anba'il ghaib, ebyo byembi byobadde tomanyi, bibadde bikuli wala, obadde tojja bitegeera singa siffe tubikubuulidde. Ekyafaayo kino tetusoma busomi kukiteekaawo, tusoma ne twezzaako ffe nga ffe kikola kitya mu bulamu bwaffe. Bino ebyali ku Yusufu ne baganda be n'entambula za Yusufu, naffe birina we bitukwatirako mu bulamu bwaffe. Ojja kwesanga ng'ensonga nnyingi Yusufu z'ayiseemu oba oliawo naffe tuzisanga mu bulamu bwaffe. Allah ng'amaliriza essuula eno yonna, aya esemberayo ddala, aya 11, Allah n'agamba nti laqad kana fi qasasihim ibra, mu byafaayo bye tukunyumiza ku kino ekya Yusufu ne bannabbi abalala n'emirembe egyayita, bw'oba obiwulidde oba obisomye mulimu ebyokuyiga. Li ulil albab, n'ebyokuyiga bino biyamba abo balina amagezi gafumiitiriza. Mulimu abiwulira n'anyumirwa bunyumirwa, mulimu abiwulira n'abirekaawo. So laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, ebyafaayo bino Mungu byatunyumiza, birimu ebyokuyiga, naffe tujjemu ekyokuyiga. Agamba makana haditha yuftara, si mboozi buboozi, si story busitore za kunyumiza kunyumirwa oba wakayima na wango, walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi. Bino byaliyo bituufu nnyo. Allah mu Qur'an tanyumyamu mboozi zitaaliyo kunyumisa, la tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. N'olwekyo ekyafaayo kya Yusufu kirimu ebyokuyiga bingi, n'essuula ng'essuula erimu ebyokuyiga bingi. Bwe tuba tugezezzaako okugattagatta okusamarayizinga ebingi ebirimu tetuyinza bimalayo. Ekisooka twalaba sababu nuzuuli ya ssuula eno, lwaki essuula yakka. Okusinziira ku bannatafsiri abamu bagamba yakka mu kaseera ako nga nabbi ali mu nnaku ennyingi, akyali Makka, omukyala afudde, taata afudde, Abakuraishi baganye okukkiriza, Etwaifa bamukubye. Kakati mu kumunaazaako ennaku, mu kumukkakkanya embeera, Allah yamubuulira essuula eno ng'alinga amugamba nti gwe by'oyitamu ate waliyo muganda wo Yusufu n'ebibye byali binene. Goba baganda Bakuraishi banno be bakugobye mu Makka, baagala okukugoba bakulemesa nsi yo, ate nno ye Yusufu baganda be bwe bazaalibwa taata omu be baamutunda ng'omuddu. N'olwekyo guma
ekikyo kyonkomparing ku kya Yusufu bwe bibanga bizibu bino na bino wogereza ku bya munno ate olaba oba oliawo biyinza okukakana. So essuula eno yajja okutebenkeza Nabbi sallam omutima okumugamba nti guma embeera bwetyo daawa si nnyangu n'obulamu bw'ensi si bwangu. Era muvaamu bannasukulaani batugamba nti omuntu bw'abeera mu mbeera ey'ennaku, mu mbeera ey'ebizibu, mu mbeera ey'okweraliikirira asoma suratu Yusufu bilyaqiin ng'alina enniya erimu ng'amukkakkanye. Bw'oba ogisomye nga si kugezaako bugeza, ng'olina enniya mu ng'okutebenkeza n'okujja mu bizibu, bannatafsiri bagamba nti Allah akumalira nga bwe yamalira nabbi we Yusufu, era Allah akumalira nga bwe yakikolera ku Nabbi Muhammad sallam. So essuula eno omuntu yandigisomye nnyo oba yandigiwulirizza nnyo mu mbeera ng'ali mu nnaku, mu mbeera ng'ali mu bizibu, kubanga erina engeri gyekumaakuma. Olaba enkomerero yaayo lyali ssanyu eri Yusufu, lyali ssanyu eri Yakubu, lyali ssanyu eri famire yonna. So ebizibu tebibeerera, bijja naye osigala n'essuubi nti Allah asobola obbitwala. So twekwate suratu Yusufu mu mbeera zaffe ez'ennaku, ez'ebizibu, ez'ennyiike, tugisome nga tulina enniya eyo Allah okubeera nti atugirawo ebizibu ebyo. Lesoni nnyingi zetujjamu, naye endala gye tuyinza okukoonako wano qillatu shakwa. Omuntu bw'afuna ebizibu yandibadde takaaba nnyo, ng'omuyimbi omu yagamba kaaba mpola. Ebizibu ebijja kaaba mpola, era twayogerako nti bimu bisirikire, kubanga bw'okaaba empola ate ennaku terinya nnyo, erina engeri gyekkakkana. Ate era tokaabira nnyo bantu bizibu byo nnyo. Tubeere nga Yakubu abaana be baamulabanga nga ali awo mu mbeera ya nnaku, nga bamubuuza ate muzeeyi kiki, tababuulira, agamba nti innama ashku bathi wa huzni ila Allah, nze ebyange mbisindira Mungu, gwe nawe nakugamba tojja kunnyamba. So ennaku yaffe tumanye gyevudde, ate era tumanye ani agireese era ani ayinza ogijjawo. N'olwekyo ebizibu byaffe, ezimu ku lessons enkulu zetuyize mu suratu Yusufu, ebizibu byaffe kubisindira Mungu. Alina obusobozi obubijjawo. Ala ya'lam man khalaq wa huwa al-latiful khabir, tamanyi bye yatonda. Ewalala n'agamba nti alaysa Allahu bikafin abda, Allah alina ekizibu kyayinza okulemererwa mu bizibu by'abaana Adamu, kyayinza okulemererwa okujjawo. So Allah asobola okukumalira, mwekwateko, yaleeta ennaku ate yagijjawo. Era ne tujjamu nti adamu lyas, omuntu taggwangamu essuubi ekiyitiridde. Alyasu min rawhillah, ebizibu ebijja sigala n'essuubi nti Mungu akyayina obusobozi obubinzigirawo. Eyo nayo lesoni nnene. Bwe buba bulwadde ng'omuntu alwadde nnyo, asigale n'essuubi. Essuubi likuwangaaza, likutwaliriza. Abantu abamu bawonye naye tuneesayire nti eddagala ebamukubye lye libadde ettuufu. Abamu babakuba n'amazzi, naye olw'okuba abadde n'essuubi nti era Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera shifa. So bwe buba bulwadde nga bwe bukuluma, sigaza essuubi nti busobola okuwona. Bwe buba bwavu nga bwe buyingiddewo, ba n'essuubi nti Mungu akyasobola okujja mu mbeera eyo. Ekizibu kyonna inna ma'al usri yusra, tewali kizito okujjawo nga kijja kutambulira kuba kijja kugobererwa obwangu nga Allah subhanahu wa ta'ala watugamba. Era tuyigamu asabru, obugumiikiriza. Tulabye obugumiikiriza bwa Yakubu ng'omwana we agenze mu mbeera zonna, obugumiikiriza bwa Yusufu. Asabru, obugumiikiriza ebiseera ebisinga bututuusa ku kuwangula. So obugumiikiriza si kyangu, hasbu nafs oba habsu nafs, nga asabru huwa habsu nafs. Obugumiikiriza kusiba mwoyo n'oguma n'omira ekizibu ekizze. Yakubu ku mirundi mingi yagamba nti fasabrun jamil wallahu almusta'an, kankole obugumiikiriza obulungi, era Allah subhanahu wa ta'ala muyinamu essuubi, gwe nkwasizza ebyange ajja kummalira. Ne lessons endala tulabyemu okusonyiwa. Yusufu nga asonyiye bangi, baganda babasonyiye kye baali bamutuusizzaako, asonyiye abakyala, yasonyiwa Zulaikha kennyini kabwejungira, yasonyiwa bonna. Yusufu abasonyiye. Yasonyiwa omuvubuka eyamwerabira kumuleka mu kkomera, teyamulowoozaako, naye bwe yadda nga alese ebizibu bya Yusufu yamukolako.
yamugamba nti yagamba baganda be la tathriba alaikum alyawm, okusonyiwa okwo okutajjukiza abantu bizibu bye bakukola. Twagamba nti mu babil ihsan abantu tobajjukiza bibi bye bakukola, ate naawe tobabuulira nnyo birungi byobakoledde. Bagamba bino byali bigambo bya Luqman al-Hakim. Yagamba nti ithnani la tadhkuruhuma abada. Luqman al-Hakim mukuwa muganda mutabani we, kubanga yabuuliranga nnyo mutabani we n'abantu, nti ebintu bibiri tobyogeranga. Ekisooka ihsanuka linnas, ebirungi byokoledde abantu toddaawo kubiyimbirira, nze nabakolera kino, sinze nabasimira oluzi, sinze nakuweerera fiizi nga zibuze. Ihsanuka linnas, obulungi bwokoledde omuntu oba abantu tobuyimbirira. Awo ate oba ovudde mu kuyamba, oba ovudde mu ihsan, oba ogenze mu alman, kulaalaasa, si kirungi. Ekyokubiri agamba nti isaatu nnasi ilaik, ebibi abantu bye bakoze, embeera embi abantu gye bakuyisizaamu, naye toddaawo gibajjukiza buli ssaawa. Mwabeeno mwankola bwe muti nga nkyali muto, mwe mwampisa bwe muti. N'olwekyo ekyafaayo kya Yusufu nga Allah bwakituleetedde, ddala ddala olabira ddala nga kirimu ebyokuyiga, nga bw'atugamba laqad kaana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisaa'ilin. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo bye tuyize, atutereereze embeera, atuwe okuteeka mu nkola bye tusomye mu kyafaayo kino. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.